Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omwami eyambuuzizza ng'ayagala okumanya ennyingiza y'akantu ke mu mukazi. Kakati gwe omwami yabadde ayagala okumanya ku nsonga eyo. Ekisookera ddala gwe omwami kye nkusaba mu abaami mwenna mulina okubeera abagumiikiriza, mulina okubeera abakakkamu. Ebiseera ebisinga omukyala oyo yennyini omukyala gw'oliko akadde ako singa obeera osoose n'omulaga omukwano n'omulaga mu budde obusookera ddala awo mu kweweweeta mu kukola ki, kati ekiddako awo ng'oyagala kuyingira munda olina okubeera omukkakkamu gwe omwami. Omukyala oyo ebiseera ebisinga yateekeddwa okulaba ekkubo ly'ogenda okuyitamu oyingire, oba yateekeddwa okuggulira engigi osobole okuyingira munda, olw'ensonga nga wasanze omukyala omutuufu ng'ajjudde bulungi wansi. Ebiseera ebisinga gwe omwami osobola okulemererwa okuyingira. Ekyo nkikubuulira naddala mu abaami abapapa abatalina bugumiikiriza. Ebiseera ebisinga mulemererwa, ky'oba olaba nti ojja kusanga omwami nga bagamba nti omwami waba ayingira akikiitana bimusumbuwa ng'asobola n'okugamba nti ekkubo limbuze. Omwami asobola okwogera n'agamba mukyala we nti ekkubo limbuze, siraba wempisa kuyingira munda. Ebiseera ebisinga w'osanga omukyala ajjudde obulungi wansi eyo, omukyala oyo yabeera ateekeddwa okulaga ekkubo osobole okuyingira munda. Atya omukyala oyo alina okukwata abalongo be bulungi n'abawenjulako bulungi n'abazza ebbali, oba n'akwata mutakawo n'amuyingiza munda mu mpolampola. Ogenda okuyingira omukyala bw'oti n'omujja mu bwagazi bw'abaddemu, ekyo kibeererawo ddala bulungi. Osobola okuyingira ng'opapa omukyala ono n'omukanga n'omujja mu munda oba n'omujja mu kwagala kwabaddemu akadde ako nga kubadde waggulu. Kati mu kumukanga wano mu kuyingira n'omulumya, ky'oba olaba nti ajja kukola ki? Ajja kuva mu muudu oba ajja kuva mu kwagala okwo kwabaddemu okwowaggulu. Ate ng'ebiseera ebisinga buli mukyala w'abeera mu kwagala okwo okwowaggulu kiba kinyuma nnyo naawe omusajja n'oyingira mpolampola mu kwagala mu kubugumiikiriza. Woba oyingira omukyala toteekayo lumu, nedda, toteekayo lumu nga bw'ozze n'okateekayo omulundi gumu n'ogwayo, nedda. Sooka omukyala oyo omubuzeebuze ng'okateekayo mpolampola nga tokamalirayo ddala nga omulimbalimba kungulu nga w'okakomya okumpi w'okakomyawo mpolampola. Kiba kirungi nnyo. Omukyala ono buli wakawulira nga kabanga akayingira naye nga tekatuuka munda, omukyala ono abeera yennyini ajja kwesitula oba abeera ajja kusika abeere ng'ayagala okayingiriza eddala munda. Ky'oba olaba ng'ennaku zino abakyala mufuna nnyo ekizibu ky'okulumizibwa munda ng'omusajja yakakuvaako. Kirungi nnyo n'obeera nga tomupapira kumuyingira mulundi gumu. Tandika na mpolampola, oteekayo katintini mpolampola. Oluvannyuma omukyala oyo yennyini ajja kusika ng'ayagala omuyingirire ddala wenna oggwereyo. Bw'oba otandise okukola ekintu ekyo eky'okuyingira munda, kirungi obeere ng'oli wamu n'omukyala oyo, abeere nga ky'okola akiwulira nga naye akirimu. Kijja kuba kirungi kuba abaami abasinga gwe kasita owulira ng'ofa opaka kusinga oyingiza munda n'otandika okupika bupisi ne kituuka ekiseera nga n'omukyala tebimunyumira naye nga talina kyakkola. Ebiseera ebisinga abaami mukola ebintu ebyo naye nga abakyala tebanyumirwa n'omulundi n'ogumu. Kati n'olwekyo gwe yabadde abuuza nti omukyala ono muyingiza ntya nga njagala omukyala ono anyumirwe, njagala okole bw'otyo, topapa kuyingira. Omukyala oyo nnyini musabe mugambe nti mbadde njagala onnyingize munda oba mbadde nsaba kuyingira. Kati naawe omukyala kikukakatako okuwenjula. Oba olina abalongo bawenjule, omwami ayingire bulungi, oba kwata akantu k'omusajja gwe kennyini omukyala okeyingirize munda, omwami atandika omukolo mpolampola. Ate naawe era omwami totandika mulundi gumu kugwayo mulundi gumu munda, nedda. Tandika nakayingizaayo mpolampola ng'okakomya kungulu bw'okajjayo, okakomya kumpi bw'okajjayo, omukyala abeera ajja kunyumirwa bulungi nnyo. N'oluvannyuma ajja kwesika abeere ng'awulira ayagala konnooka mumalireyo. Awo kijja kuba kirungi nnyo, mujja kunyumirwa mwenna olw'ensonga nti ojja kuba okoze ekyo omukyala ky'ayagala. Nga bwe mukimanya abaami, ffe abasajja kyangu nnyo n'okola ebintu ebyo n'omala bulungi. Nejjukira nti omukyala oyo tumulekamu effumu
tubalekamu effumu, tubaleka tebamatidde, tubaleka tebanyumiddwa nsonga ezo ez'ekikulu. Kati buli woowa omukyalo oyo obudde n'omuwa obudde wano mu kumuweweeta kukola kiba kikulu nnyo omukyalo oyo abeera ajja kunyumirwa, obeera ojja kuba omugonzezza. Kati w'onaatandika okuyingira munda oluvannyuma kijja kuba kibayamba mwenna mujja kumalira kumu, oba ojja kuba waakamala gwe omusajja n'omukyalo ono amale bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mulage bakyala bammwe ebyo ebituufu ebiri mu nsonga ey'okwekola. Ekyo nkibabuulira, bakyala bammwe bajja kunyumirwa. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku nsonga ekwata ku vidiyo eno gye njogeddeko. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku nsonga ku zino ze njogeddeko ku eno vidiyo, nja kuba nkuddamu. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.